أب أب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abato abitibwa mbabuzaako nti muli mutya kasube nti muli mulungi tusaba lubeerera wekitibwa Allah abeerenga atuwa obulungi fi dunya wal akhira, abeerenga akkiriza emirimu gyaffe gye tukola, abeerenga agirongoosa wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ku mulundi ogwayita twatunuulira ku nnukuta ezifulumira ku mumwa, ennukuta ya faa'u ne tulaba ennukuta ya waawu. Omulundi ogwalala leero insha Allah tugenda kubeera nga tutunulira ku nnukuta ya baa'u. Tugenda kutunulira ku nnukuta ya baa'u. Tujjukire ennukuta ezennya oba ennukuta ziri nnya zonna zifulumira ku mumwa nga Imaamu Ibn Jazari rahimahullah bwe yatugamba nti walishafataini waawu baa'u miimu. Ku mumwa kuvaako ennukuta ya waawu baa'u miimu, naye ng'emabega wali yali ayogedde ku nnukuta ya faa'u eviira ku mimbatali shafa. Naam, ne tukitegeeza nti ennukuta nnya zonna ziyambibwako omumwa oba emimwa bwe tuba twogera Qur'ani ey'ekitiibwa. Ku mulundi ogwaleero biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tugenda kubeera nga tutunulira ennyukuta ya baa'u. Ennyukuta ya baa'u efulumira ma baina shafataini, wakati w'emimwa ebiri, wakati w'emimwa ebiri, guno omumwa ogwa wansi n'omumwa ogwa waggulu. Ennukuta ezo webeera nga efulumira ennukuta ya baa'u. Naye efuluma etya? Okwawukanako ku waawu nti waawu emimwa gisongoka, naye baa'u tuba tujogera tegisongoka, emimwa gibeera mu mbeera ya bulijjo. Naye bwe tuba tujogera baa'u gyekwatamuko okugamba wabaawo mu kwekwata kyetuyita intibaq nga gikwataganye, guno ogwa wansi n'ogwa waggulu nga gikwataganye, naye ne wabeerawo amaanyi, wabeerawo ko amaanyi ko katini okusinga ku miimu nga bwe tunaagiraba miimu insha Allah. Baa'u yo wabeerawo amaanyi, tugamba abe abe abe, kuba nnyukuta esooka y'amaanyi. Baa'u nnyukuta y'amaanyi, nnyukuta ya shidda. Abba abba, tabbat yada tabba, abba abe abe, ba bi bu. Mumwa gino ebiri gikwatagana, naye ne bebeera nga gikwatagana muko nnyo, kwegamba gyenywezaamuko nnyo ate kusinga ku miimu nga bwe tunalaba miimu insha Allah. Baa'u gyenywezaamuko. Ate ennyukuta ya qalqala, ennyukuta tugikoona kugamba ebitendo byeyina ennyukuta ya baa'u, ennyukuta y'amaanyi okusinziira ku bitendo byeyina, newankubadde ennyukuta ate mpewevu, amakulu tetugigezza, so tugyegendereza bwe tuba tujogera ennyukuta eya baa'u. Abasinga tukola ensobi ku nnyukuta ya baa'u ne tunyweza nnyo emimwa, oli n'atuuka n'okuyingiza omumwa guno ogwa wansi mu gw'omunda naga ab, kino kikyamu, noyingiza emimwa ممكن نقرب شوية الفيديو للفم. نوينجز موا نمقرأ أبا باني تبت يدا تبا، هذا خطأ. تب كتوقراكم من ماجي نيويني وبلا سمونا وامي موا وقال تبت يدا تبا تبا با سبا eyonsobi ekolebwa nnyo bwe tubasoma naddala nga baa'u ya shadda. Oli ayingiza emimwa munda nadabba, emimwa girina kubeera kuno nga gyekonyeko obwekonyi kungulu, tolina kubeera ng'ogisindika munda, ekyo kikyamu. Ekirala bwe tuba twogera ennyukuta ya baa'u, abamu bagiteekamu hamusi. Ennyukuta ya baa'u si nnyukuta ya hamusi, si nnukuta ya hamusi. Hamusi bwe busirifu obeera mu nnyukuta naddala ku bisimillahi. Abasinga bismillahi rrahmani rrahim, mama bismillahi bismillahi khata. Baa'u laysa min hurufi alhamsiyya, nnyukuta si ya hamsi, teriimu busirifu. Naye addira ekitendo kiri ekya siini eky'obusirifu n'akiteeka ku baa'u naga bismillahi rrahmani rrahim khata. Ekituufu kiri ba, nnyukuta ya jahmu, nnyukuta ya shidda bismillah bismillahi, yeyo ennukuta ya baa'u. Abe abba, tabbat yada abi lahabin watabbe. Insha Allah, Allah waaleba akyatuwadde ku buwangazi biidhnillah, tujja kubeera nga ate tutunuulira ne ku kye bayita qalqala
nga kyo ekiteekeddwa okubeera nga kibeera. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.